Muvubuka. Je baliko. Kale, naye je baliko. Nino omulimu. Oli mu kyoba. Nesimanyi oba oyagala okukola. Anze ni musajja mukozi kuno konna bamumanyi. Omanyi abavubuka b'ennaku zo mugamba nti mwagala okukola. Naye nga ate temuli bakozi. Nze ndi musajja mukozi nyavu. N'ebyo byonna tubiveeko. Naye nina ebyokunywa byange n'ebyokulya byenjagala oteeka ku katale. Naye tebinabatuuka ku mutindo. Kyentegeeza si biwandiike mu mateeka. Naye nga njagala mbigezeeko nabe oba binaatambula. Nyawo. Sanyusa okulaba. Nange okusambasa. Nyawo. Kati obadde ogenda kunsuululako omubuugi bwenkana ki? Ndowooza njagala ntwala ng'ebokisi 5. Naye bwe binaatambula bulungi nga neeyongerayo maaso nga nyongera. Amiina. Kati olwo commission onanzijako mmeka? Commission njagala mbeera nga nkugyako emitwalo 5. Emitwalo 5? Olamuza visa oba ogula ttaka? Ezo sente ntini nnyo. Ngenda kukuwa omutwalo gumu. Onaakola oba tookola? Omutwalo gumu ng'obusente butini. Busente butono gw'ogenza lwaki ozze wano lwaki tosigaddeeyo mu buliri bwo ne weebaka? Nkola ng'abantu abamanyi bizinesi. Bizinesi? Kati gwe ayinjigiriza bizinesi. Nagenda ogitandika waliwa. Onaakola tookole nkuwa 5,000. Busente butono gw'onoonya ekyewange kugeza okulaba nti newange. Neekubye. Omutwalo gumu ngenza okukibalabalamu nga materials n'okukanisa machine tosigenda kujjawo ozimpe. Onaakola oba tookole? Kale nja kumpeeza. Webale tutandika ddi okukola? Nkya. Tandika nkya? Ndowooza nkya tandika nkya. Tekirina buzi. Oyina kyongerako? Tewali. Kale nafulayo. Boss, emali etambula. Okomyewo. Ngomyewo. Olabadde jiwa ku street went. Netambula byomulaga mpa nyongera kakada bamuza waki walesa na kutindine nga bakatonda kanzuke jolira anze nyongera stock okusinza kukyenda byo ku katale imali etambula singa badde ekula naye kuvadda singa ntuuse wala nnyo asijadwagaga nze naye kenyini ogenda kunzija mu bwavu kyendabye ate oli muvubuka mukozi nnyo nze ndi musajja mukozi kati soko mpa ku sente ezo zobadde okoze. Nenga ze nyongera stoke mali genda kola mpozi ageri emali eno ketutandika obutandisi abamu munombe bazete banapa nenja kuba nkasula mpola abanfunye naye nga mali etambula nze nyongera stoke okusiza kukyenda ku street wali olwatu jiwawo buli mu konza kati je tutulese tule ku meza kati tugenda kuongera nako ndozati kujjo obadde otwala kati tuga kuongera mu era njagala tuongere muko kati ogenda kunyongera ku store ogenda kunyongera nja kuongera ku kati esawa ziwaze lero zobojja n'enkya kale mukamwange kale tubagane n'enkya abazibi olunaku lwasoose okukola sente naleeteza ebitundu ajja mpa mangu naye kale n'otunuulira abantu nga bano omuntu n'omala obwavu n'omala ebbanga mu bwavu naye nga tosobola kukyusaako laba wajja atambula yenna alinganga omutemeeteme Wenyabo business ekulimu mu mutwe ogwo nze mbere wano nga ninze lwakubanga gwe
kale n'otunuulira laba wasooba yenna simanyi nakumanya oba omuntu n'amala ebbanga mu bwavu naye n'abeera nga tasobola kufunamu kyakuyiga nti naalina okukola naye kati mbuna anoonya bugagga kuoba obugayaavu yenna alinganga alidde akabuzi kalamba omuvubuka gwe kubanja sente zange obuvubuka bwena kuno temwagala kukola ngenda kuzireeta jakunda ajja kuzireeta kyakola maliriza ye gwe kambuuze emmotoka eyo ebintu byojja emmotoka n'obiteeka mu sitoowa okoledde sente mmeka? 15,000. 15,000? Mukamande. Golooza sente tumala galonda bulonzi. 15,000 nze ngenda kuwaako 3,700. Oba ozikolera oba tozikolera gw'amanyi. Kwata. Oba ozikwata ng'ozikwata ate werooze ng'oyangwa. Sebo, kusenza ngeze nkubanja. Tuteko hafu. Nja kulaba. Naye abantu. Sente zange zimenyekedde. Kale. Mugende mwesorting n'ebizibu byammwe.